kifaananyi nga Balaam nanaddamu okugambwako omuvubuka oyo omwami oyo mufuma bosi wange bosi muvubuka oba katikiro akyali muvubuka Balaam ati Balaam tayisaawo ate tosukka oba kutuma okuwaana bakama baate tosukka ngamba tayisaawo ku gundi egirimiti kyali muvubuka obuvubuka otandika obuvaamu nga akasente katono ng'oba obuwulidde nti kasente katono naye oba olikyalina sente paka mu 7 oba muvubuka oba ne future oba ne future oba okyatambula so olunaku olw'ejjo ebifaananyi byafulumye nga ali ne Ssaabasajja Kabaka ng'afukamidde manyi one thing about Balaam ensi kyetamanyi buli mutu alina characteristics ze nno lwakuba nti sayima buli waba ayogera kuba neye teyeyogerako naye nange nina characteristic embi kati buli muntu yenna ayina omuze ate abantu babe bagimanyi mu luzungu ze tuyita toxic trait nogamba naye nze wano siyita era nze wano nfiirawo kati Balaam bannamukisa nti ensi etegedde kye bali kati mmwe aboogera ensi tennabamanya buki bumanya naye I think nizo obuwanguzi bwa Balaam obusinga ekyo kimulaba akola kyemutasuubira ekyo ekyobulaba waafukamiddeawo ago ge maanyi ga Balaam yonna gye mumulaba ekyo baakuba ebikona bakuba ali ku maviivi mulaba ono afukamidde kano ye mutuufu so okukwegunza kwa Balaam have been close to Balaam naye bwe kiba kimwetaagisa okay some things birimu respect naye mu bulamu buno obwa bulijjo ng'ayagala nti hafi mukolere nekubeera kumpita maama ajja kumpita nekubeera kukola kikujja kumpiikinga embeera ndi ajja kujja mpiikinge yeah he will be humble akati kusendeza Balaam okumaintaininga ekisaati kye kyemumuvumira natukabonero kabukakkamu kubanga sente azina tuve mu bino ebyamugambye Balaam musajja mugagga naye the fact that asobola okwambala ebisaati ebyo n'agamba nti nasala omanyi sente biki ebiraga sente kwambala kuwunya bulungi kutambula bulungi kati omuntu asobola okubaako kyasacrifice nga abeeko kyayagala okuggusa nza mu respectinga kati n'ekyokubiri ekyanyumidde Ssaabasajja Kabaka amugambye erinnya Balaam ndiwulira yamugambye ndiwulira kati bapromota mugenda kwerwanako babawulire mera mwe bali bamanyiko I'm happy for Balaam by then I'm happy for Balaam si moment za bulijjo Ssaabasajja Kabaka yagendako ne ku beach n'asanga bali mu masanyu gaabwe najja n'alambula koko which I think it was good manyi izo show za Balaam nali nzikozeeko I can imagine ngo stage in the show yobwetyo omuntu ensi yonna gwenoonya gwe bademandinga and he shows up like because people actually let me tell you ebivulu bino biraba abasajja basasula n'abantu bajje mu bivulu byabo ekituufu yabeereyoko oba kala mpostingira agambe ngenda kujja laba mukama wakubako erikisa lyotetegekedde inza tekivulu ekyo newe kisala kyakoze dda ayipudda era Balaam wali oba balese mmeka yakoze so anyway kati ditu yabadde appear omanyi kati okukolera institution y'Obwakabaka I think kimu ku bintu ebikyasinze obulungi when it comes to respect musajja wa abantu bali enkoko sibu wano ne bakutuuza mu ntebe musajja wa Kabaka wuuya tuliyo tufuna looni mu zibbanka onyumya kati alabwe kisanga bano baate bambyagala nnyo ate batabuka ne musajja wa Kabaka like when it comes to respect I think yezimu ku institution ezikulembedde mu kuweebwa ebitiibwa naye ate ndowooza ekibi kugikolera ng'oli Muganda ng'olina laavu eri yennyini because there is time when you feel like oyagala kubaako gw'olumba naye nga bw'olumba obanga mouthpiece nti kyoyogera kigenda on record omukozi wa BBS Telefine akolera Obwakabaka agambye bw'ati kigenda kuwa nnyo obuzibu nnyo okukijja okugamba nti nakyogedde nga nze era kyolaba nti biseera ebisinga olaba ekintu ndi katikkira amala okukola ki ovaayo kyagamba naye mu bintu byempulidde nnyo Kabaka bw'ajja for example mu bantu abali open
najjanga abakuuma bangi ate lwaki bamukuuma nnyo kati ate wenalayo ng'ali mu bantu ate lwaki mwamuleese mu bakopi abangi specifically kiki kye mwagala ekituufu so kakati ekyo kiddayo gwe omuntu abaddeeyo ng'owulira kino na kino na kino abo aboogera tebagenda kukoma kwogera kubanga kati ne kino bwe kyawedde baafunye ekyokwogera ekirala mugambo guyika left right and center kino bwe kivaako bafuna ekirala ekyokwogera kino ekivaako ekijja eggulo otadde tukola mbuzi nenkugamba olaba amawulire gantega kale those days Bobi Wine yakigambanga amawulire nagamba when I was talking to him those days ne mugamba ne kakati amawulire ago mwe temuliyanga babavuma nnyo bikinagamba sometimes oyinza ogamba nkimanyidde kino before nga bakutta omwanawo bamuvuma simanyi mwaji mukomeno nagamba you can't get used tomanyi kyaki bagenda kukuvuma mukyala wo maama wo taata wo nagamba ba involvinga nnyo ebintu bingi so kyekimu neeno kati social media ewadde abantu platform nene muba mulowooza kino mukimaze olina afutukayo n'ekirala yes balenwe kino kimaliriza kiri kimu ndowooza akiwulira ku mutima kyowulira saagala kigamba saagala kigamba but I think kyowulira kino kiba kikyo kya muntu ekya muntu then negunje naje nalabyeko I think there is Kabaka the office and there is Kabaka the person babiri banjawulo and I think afunako obudde naye n'agendako out lwakuba ndowooza luli social media tebaddeewo secondly olumu social media ono erina engeri kumanya ebintu ebimu tebikubaganyizibwako birowoozo kati okwewala ebintu ebyo they decide to stay out of camera kati ndowooza ebimu bye mulaba si bipya naye baali tebabibawa buki buwi and social media we choose what to give you paka we baasawo ne bakizuula nti ku social media kuliko abalungi abawubisibwa abakyamu katubeeko bye tubawa ninga bibaddengawo kyovula nti okusugwe mundi okusooka yagendako ku beach n'asanga dijje kuno gyasugadde mu kisanti yasanzeeyo bantu lwakuba bantu mwerabira nnyo gundi zammwe ebiriwo bibeera bize ebikadde nendoza si kipya kale awo nga tuvuddewo enkaayana z'abasatu tezinnaggwa